Aliko china na mnana kateze mnana chabasa. Yes, business tip olunako olwaleero naye nga sinnakutuusaako business tip nkujjukiza nti omukulu Ssenkaayi ategese omusomo ogukomekkereza omwaka gugenda kubeera wali ku popopo n'olwekyo munnange tosubwa. Mukulu Ssenkaayi agenda kubeera n'omukulu omukulu Inspirational night agenda kubeera agenda kukyaza mukulu Gastalule tubuulire olugendo lwe. Inspirational night 2023 popopo okuyingira emitwalo 5 n'olwekyo weetegeke zigenda kubeerawo ennaku z'omwezi meka 2 December naawe osobola 2 December naawe osobola popopo okutandika saa 6 ez'emisana olwo ensonga etambulire ddala bulungi. Olwaleero tugamba nti towaayo obuyinza bwo eri omuntu omulala. Omuntu asalawo byonna by'olina okumanya n'okutegeera era alina kinene nnyo ky'akola ku buwanvu bw'obusobozi bwo. Abantu bangi obulamu bwabwe babutambuliza ku bantu balala bye boogera. Kirungi okubeera n'abantu mu bulamu bwo b'olabirako, naye si buli kye boogera nti kiba kituufu eri obulamu bwo. Ebintu bingi ebirungi mu nsi era ebisanyusa, naye tekitegeeza nti ate buli kintu kirungi gy'oli. Buli lw'oyimpayo okutegeerako ng'otambulira ku ebyo byokka ebikubuulirwa, gwe n'otakozesa magezi g'oba kunoonya kutegeera kikusukkawo, obeera weetadde wekka mu kisenge ekikungira okutuuka ku bintu ebimu. Tugende mu maaso. Omuntu ng'oyagala okubeera ow'enjawulo mu nsi wamu n'ebintu byo byonna by'okola, oteekwa okusinziira ku ebyo by'omanyi era by'otegeera, weenonyeze ebisingawo. Kale kyenjize kiri nti teriyo magezi ga nkomeredde. Oteekwa okunoonya okutegeera buli kiseera, era nga bw'onoonya ensimbi oba nga bw'olwanirira okubeera omulamu n'okutegeera nakwo bwe kutyo. Bagamba asiika obulamu tassa mukono, ensimbi tuzinoonya luta, naye n'okutegeera nakwo tulina okukunoonya nga bwe tunoonya ensimbi. Byonna by'ogenda okubeera mu nsi ne byonna by'onookola bigenda kusalibwawo ky'omanyi. Ekitwawula ku bantu abalala si maka gye twakulira, si bukulu, oba ekikula kyaffe oba langi yaffe oba obuyivu bwaffe, nedda. Wabula bye tumanyi ne bye tutegeera bye bitwawula ku balala. Olwaleero tugamba nti buli lunaku munnange mu bulamu muno lukozese. Buli lunaku lw'oliwo lukozese bulungi, kubanga bwe lugenda teruddamu nate kubaawo. Taata yakyogera ng'agamba nti abantu abali ku ndiri nga batuuse okufa tebejjusa bintu bye baakola, wabula bejjusa ebyo bye baalina omukisa okukola ne batabikola. Mu kutambula ng'asisinkana abantu ab'enjawulo, awuliriza byonna bye bayitamu omulabu bwabwe, akizudde nti bangi balowooza nti waliyo omuntu eyatondebwa okubajja mu mbeera mwe bali, abatwaleko awalala, abalaga ebyokukola, kyokka ate oluvannyuma abibakolere, olwo obulamu bwabwe bulyoke bukyuke. Yongereyo mu maaso. Njagala naawe okimanye nti toli wekka. Buli lunaku oluyita weebuuze ky'oyize era ky'ogenda okufuula olunaku lwo olw'amakulu. Teweerabira nti buli kintu ekigenda okubeerawo mu bulamu bwo kigenda kubeerawo kubanga wayimirira ku magulu go, naye si lwakuba wali muwulize oba wali musabi nnyo. Tugende mu maaso. Ne bw'oba osuubira okufuna akukwatirako mu lugendo lwo, leka akusange ng'otambula. Buli ky'okola kitandike n'amaanyi, ate kikole leero.
lekerawo okwongezayo by'olina okukola kubanga olw'enkya tolulinaako buyinza. Buli lwoleka ebintu bibeewo bubeezi obeera wejjeeko emikisa gyonna egikwetoolodde. Okawulidde ako? Buli lw'oyagala ebintu bibeewo bubeezi gw'oyagala muna ebibeewo obeera wejjeeko omukisa gwonna ogukwetoolodde. Kale yimirira, ddamu otambule, ofuule obulamu bwo ky'oyagala bubeere. So tweyongereyo mu maaso. Leero tugamba nti abalemerako be bawangula. Obuwanguzi tebugabwa. Obuwanguzi si bw'abo abalina amaanyi. Si bw'abo abalina ebitone eby'enjawulo, wabula obuwanguzi bw'abo abalemerako era abasigaza okukkiriza okw'amaanyi mu ebyo bye banoonya. Obuwanguzi si bwe bugaba amaanyi, wabula okusoomoozebwa n'ebizibu eby'enjawulo bye tuyitamu mu bulamu bye bituwa amaanyi era ne tugaanira ddala okuwanika n'okukkiriza nti tulemereddwa ne tugenda mu maaso. Ekyo kye kifuula omuntu kyali. Tugende mu maaso. Njagala okukutegeeza nti obulamu bwo leero bufaanana ng'okumalirira kw'ozze okola n'ebyo byonna by'otuuseeko. Bivudde mu kulemerako wamu n'okukkiriza nti osobola era oli wa kubituukako. Wulira kano. Munsi oteekwa okuzuulayo ekintu ekyo oba ebintu ebyo bye weetegese era ng'oli mweteefuteefu okufiiririra. Kiki ky'oli omweteefuteefu okufiiririra? Ekyo ky'oli omweteefuteefu okufiiririra kye kikukuuma ng'okyakkiririza mu bulamu era ng'obulamu okyabulabamu amakulu. Wabaawo ky'ofiiririra, ebyo byonna by'oyitamu n'oguma kubanga ofiiririra kiri okirina. Bannaffe bwe tulirabaga nti enze mbikooyi yasazeewo yejje mu budde, talina kyalengera, talina kyafiiririra. Mu nsi oteekwa okuzuulayo ekintu ekyo oba ebintu ebyo bye weetegese okufiiririra. Tugenda mu maaso. Tizuulayo ekintu ekyo okiwa obulamu bwo bwonna, okiwa amagezi go gonna n'okutegeera kwo n'obusobozi bwo bwonna era osalewo okukiggusa Mukama Katonda nga ye mubeezi wo. Tomalira biseera kubitangira busobozi bwo. Noonyaayo ekikusobozesa ky'oba weesibako. Bw'onoozuula ekintu ekyo ky'oli omumalirivu okufiiririra, ekyo n'omala okizuula ng'oga nti kino bannange nfa nakyo, nti olina okukola bw'oti no problem, olina kukola bw'oti sifuddeeyo, olina okusiba ewiiki namba no problem. Bw'olizuula ekyo ekintu ky'oli omumalirivu okufiiririra, ojja kuba ozudde ekintu ekisinga amakulu mu bulamu bwo bwonna.